Yes, olutalo lwa Farida Nakazibwe Kogata ne mchala mukulu amanyikiddwa nga Zahra Toto Anderson Luzegwa ayita Maraya tukyagenda mu maaso tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya nirobo Mpita Ntambi Kimso webale kuba nti otambula naffe ekiseera kyonna era webale kuba nti subscribing all the time and tubeera nti tutambula hand in hand. Now waliwo battle egenda mu maaso wakati wa TV zebiri NTV Kogata ne NBS atenga waliwo olutalo olwabalukawo emabega wakati wa Zahra Toto ne Zahra Toto Kogata ne mchala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe owamasuze mutya Kogata nga asoma muli ku NTV. Farida yavayo ku Twitter inagamba nti Zahra Toto ayambala engoye za mivumba yagezaako okuba nti amukomparinga ne mwana mola amanyikiddwa nga Linda Dani no akola show emanyikiddwa nga NTV David Kogata ane show endala emanyikiddwa nga NTV Dance Party ng'agamba nti wo comparinga Linda Dani ne mwana muwala amanyikiddwa nga Zahra Toto waliwo enjawulo y'amaanyi. Zahra Toto ayambala ngoye za mivumba eziva wali mu wino zibaba nti bakulula ne wheelbarrow atenga bo comparinga engoye za Zahra Toto ne za Linda Dani waliwo enjawulo y'amaanyi. Now baba nti betwala muko speed naye nga ate oluvanyuma okuba nti Zahra yabaira nti respond ngagamba nti mu bintu byonna Farida walonzeyo kulaba kunkomparinga ngoye zange tu instead of okulaba waka wange gwempa ku TV ate gwe mchala munange osaze okuba nti onzisa wansi by the way Zahra yakusa mu kolimi olubi ba fan ba Twitter ne abantu bamulumba mpola. So recently it was yesterday it was over the weekend wabaddeyo show ya NTV Dance Party Kogata ne NBS Saturday Night Live eya mwana mlenzi amanyikiddwa nga MC Passe Kogata ne DJ Fezo no kwabadeko Zahra Toto Justin Bass Supachiraka Kogata DVJ Masse DJ Roger anabasigaddewo mpola atenga wali kuya NTV Dance Party show okwabadeko MC Esco Kogata mwana mwala amanyikiddwa nga Linda Dani atenga kwabadeko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Crystal Panda babaddewo kuba nti ba exchanging attires like babadde changing attires like buli session bwe baya dance batekako attires ezenjawulo ne bityo kitegera like wabaddewo kuba nti bakyusa nsolo lwekyo mukola analysis mwana muwala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe yavuddeyo n'agamba nti abaana ba NTV bambala okufa obufi naye Zahra Toto Kogata ne Justin Bass Supachiraka mbubo balemerayo mu ngoye z'owino mbubo tebayambalako lugoye luweza yadde 5 yadde 3 wabula tebasusa kwambala ngoye za 3 ne 5 tebasobola kuba nti bagulayo kale yadde engoye z'omusala gwabwe gwe bafuna pasho that is 50k oba emitwalo 5 eja Uganda. Farida Nakazibwe yavudde n'agamba naye mwana TV eryeswaza like Zahra Toto swaza tosobola kuba nti oyambala ngoye za mivumba buli ogenda ku TV ate nguweereza abantu bangi era yavuddeyo ku Twitter n'agamba nti abantu bangi moddown ne mugamba bla simanya NTV simanya NBS naye ekifuula omuntu okuba nti station gyakolera yakabi byayambala n'okuba nti abeera presentable eri abantu era ku Twitter yagambye nti abaana b'emivumba gye bali bakola Kogata ne first class abambala engoye za first class gye bali bakola simanyi oba Zahra Toto kino nno anakisirikira because last time she apologized to this lady oluvanyuma okuba nti yavuma nnyo simanyi oba leero tagenda kuba nti ayokya Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe nno ali mu ntalo n'abantu bangi waliwo omuwala amanyikiddwa omukyala amanyikiddwa nga Justin Namale era yavuddeyo naye n'amwambalira mpola tugenda gakutusaakaawo mu maaso kwawo nsuubira kukola ekintu kimu obeere ng'osubscribinga commentinga tumanye yo opinion naki kyolowooza ku bategenda mu maaso osuubira olutalo lwa Zahra Toto ne Farida Nakazibwe lulina impact gye lugatta mu media industry oba bano bali ku peregesi batumalira biseera because like bobeera nga ogenda ku beefing oba ogenda no battlinga n'omuntu omanya nti omuntu ono bembanga battlinga ne Farida ngenda
namufunako fame alina followers we bati alina biti naye kati bwendaba sawa zino Zara Toto, to me, according to me, Zara Toto is training than Farida Nakazi. So no recho those anti Farida Nakazi balimukwe kwata kubisubi ebya Zara Toto. However much we should respect Farida because abadde mu media fraternity okumala emyaka nga 10 plus. Respect Big Mama Farida Nakazi bwe bino nebirala byobolinda mu episodes of Zero Skade ntambi jimso subscribing tuvenga tugena maso mpola producer. Bye bye.